Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom gwe mukoto zisemakoto gwoli ogukuweereza ensonga zisemasonga yenze deni abaweereza ate okulaba nga enteekateeka zonna nga bwe zitambula tuzibatuusaako malidadi sana malidadi kabisa. Awo nno wennyini njagala okubeera nga akutegeeza gwe omulungi andaba ate era atugoberera nti olunaku olwaleero we bukeredde musajja mukulu Mathias Walukaga Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. musajja mukulu Mathias Walukaga abukereza nkokola ne balooya benga bakulemberwamu kanso Elias Luyimbazi Nalukora bwe batyo ne beesula mu ddene ne bagenda mu kooti ate munnange Sokkolomo nga bonno bagamba nti banonno bawakanya ensalawo ya kooti ya ensalawo bawakanyiza buterevu ensalawo y'akakiiko k'ebyokulonda okubanga kasuula Mathias Walukaga nti talina biwandiiko bimala kubeera nga yeesimba ku kifo kya mubaka wa palamenti oba ebiwandiiko ebyenkanankana ne siniya ey'omukaaga. Era musajja wattu olwa bino byonna bw'atyo aliko ebigambo bingi by'atunnyonnyodde. Omu ku bakulira essomero lya NUP era n'ebyobukulembeze mu kibiina kya NUP amanyikiddwa nga Kenneth Paul avuddeyo n'abaka ensonga z'atunnyonnyola. Kyokka balooya bannalukoola abalooya ba musajja mukulu Mathias Walukaga nabo bavuddemu omwasi nga bano bakulembeddwa kanso Elias Luyimbazi Nalukoola. Joyce Ennyonyi Besekezi ono nno nga ye mwogezi w'ekibiina ki NUP naye yavudde mu mbeera ensonga eri ki bino byonna nsobodde okuba nga ate mbikuleetera obire ng'obifuna butereevu nnyo nnyini ddala. Awo wennyini nzikiriza ate tutandikire wano tulabe ensonga nga bwe zitambula. Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola aliko by'atugamba ulereza. Kubanga bali bakoze byamankyolo nabo bennyini ne bafuna entengereze nga bamaze okuwa ensalawo yaabwe. Ensala gye baakola nga 25 ne bagituulako ne batagita ndowooza nga beefumiitiriza n'ebino bye tukola ddala bye bisaanidde. Akakiiko k'ebyokulonda mwewuunyisa nnyo. Temuyinza kukola nsala ng'ensalawo ya byakulonda ng'okulonda mukumanyi nti kulina obudde bugere ne mugikola nga 25 ne mugifulumya oggiwa gwe mugiwadde nga wayiseewo ebbanga eryenkanidde awo temuyinza gifulumya nga mwenda ng'obudde buyise. Kitegeeza waliwo ebikyamu bye muliko eyo bye mukola. Mwami Byabakama weetereze tuzze wano banno bakuyamba abalamuzi bajjewo ebyo ebikyafu bye muzze nga mukola eyo mu Electoral Commission ku mwami Walukaga. Tusuubira nti kooti egenda kuwa obwenkanya mu budde amateeka bwe gagamba. In English, we petition the same courts that have made a ruling. Bw'atyo mwami oba munnamateeka amanyiddwa obulungi nga kanso Nalukoola Elias Luyimbazi agamba nti nno toyinza jjukira nti ebbaluwa eyafulumye ey'akakiiko k'ebyokulonda eraga nti baakola okusalawo kuno ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'e11. We twogerera olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 12 nga 25 wayita ennaku kumpi 10 kubanga Walukaga bwe masirabidde bamutegeeza zaali ennaku z'omwezi nga 10. Yes, nga 10. Zennaku 15 nambirira. Ebbaluwa eyo yali erindayo ki eraga okusalawo kwabwe. Anyway, yagamba nti bazze mu kooti eno okulaba ng'ejungulula gonna amankyolo ge bazze basala ku Walukaga era nga basuubira okufunayo obwenkanya. Oba oliawo nako kankateekeko. Bw'oba oliawo ofunayo obwenkanya. Kakati nno mwana wattu njagala okuwa ku bigambo bya Walukaga naye owulirize ki kyayogera ku nsonga zino. Ogwange
obuvunaanyizibwa bwange bwakuwa biragiro eri baloyazi bange era kye bakoze olwaleero nga bawakanya ensalawo y'akakiiko k'ebyokutonda kubanga nze nnyina obukakafu nasoma bulungi ate era nze nasoma era ntuukirwa mwaka mujja so ebyamateeka bibakwasizza ekyange kyade kyabbawa bukakafu nakula mu mpapula zange ne balaba nga bayingira mu kintu kibasobola okuwangula tebaali kiyingiddemu singa abadde balaba nga ekisoboka kuwangula. In English. Contesting as a member of parliament to represent the people of the East constituency. My law here is to give my lawyers directives to appeal, and this is what they have done. I'm very sure that in the courts of law we are going to get justice. The ruling of the Electoral Commission was illegal, was biased, but I'm very sure my lawyers wouldn't have intervened in something the aversion that is not winnable. So I'm very sure we are going to get justice from the High Court. Okusinziira ku Mathias Walukaga agamba nti nze omulimu gwange gwe nnina kati gwe gw'okuwa balooya bange ebiragiro ate babe nga bakola ebyo bye mbagamba wabula sirinaawo na kimu kye nnyinza kuba nga nkola ku nsonga ezo. Walukaga ekyamazima amatuufu gali nti waali ali confused ate era ali frustrated. Omanyi akuwalana bwakuwerekerwa akubanja ogwo guba gujabagidde. Nera press conference gye nalaba Mohamed Magoola akola ne ngamba ekyamazima amatuufu waliwo ajaganya ng'awulidde nti omufu ku kitanda afudde kumbe omufu abadde azikoze eki azirise. Awo nno bwe bamujjukiza ngamba nti owange abadde tafudde abadde azirise azze engulu agamba lwaki tafiiridde ddala ye Mwami Magoola. Lwaki nkozeseza statement bwetyo oyinza okunsonyiwamu bwe kiba kikuyisizza bubi nenjagala kuwa bigambo bya Magoola tukawo obudde tukawulirize. Wulira kisinga obukulu Walukaga bamugyemu ku ballot paper takola ki taliiko. So bw'otunuulira abantu bonna abeesimbyewo mu East constituency Magoola yekka yewa enkyukakyuka, Magoola yekka yewa NUP era n'ekibiina kyamu encouraginze ajje aneesimbeko emabega tuwangule akalulu kano full stop. Tewali kirala era tujja kutambula ne Walukaga mu kalulu kano ng'anyimiridde mu mugongo nga nze nkulu nga fulaga beera wa NUP. Olwaleero kyemmanyi nti Walukaga baakoze ki bamugyemu. Ebyokugenda mu kooti sikola ki sibimanyi kwa tebana bakumbrifinga nti yajulidde mu ki mu kooti. Nende mwana aba ajulidde mu kooti ebinaavaayo bwe binaabanga bimufevalinga nze mu kalulu mwendi kubanga bamuwandukuludde mu ki mu lukalala lw'abeesimbyewo. So ekyo kiri beyond my control. So sisa kinyinza na kukyogerako mu kalulu mwendi era nkubiriza abana bu East constituency muwe Kyagulanyi akalulu ate era mwene Magoola akaki akalulu. Secretary General Ruth Libongoya abadde akomeera bonna ba independent naye okujjako Magoola background eri okusunsulamu bwe kwaliwo. Nze nagamba nti okusunsula okwo tekwali fair era nempandiikira ekibiina ti okusunsula okwo tekwali fair. Nze nenzikirizibwa ng'omu olw'ensonga ze nkunyonyodde nti waaliwo oluvuuvuuma olugamba nti Walukaga alabika talina biwandiiko naye mbagamba butya of course kye tulimu olwaleero singa bukeera ku makya nga Walukaga bamugyemu NUP egenda kukola etya. Nayogera n'abakulembeze b'ekibiina era abakulembeze b'ekibiina tuwuliziganya bulungi era ne banzikiza ati Magoola genda weesimbewo naye bw'omala okunominatinga sirika era ekyo kyenakola ebiragiro byonna bye bampa nakuuma empisa era empisa nzikumye mpaka olwaleero. Kampeyini ya Magoola olwaleero etandise mu butongole. Ekibiina kyamaze dde okukkiriza nti Magoola ye candidate wa National Unity Platform owa Buso East constituency ng'era akabonero ke Entebbe. Tumaze dde okukkaanya ne muganda wange Walukaga era nakkiriza nti azze emabega wa Magoola era bw'otuulira bakandidate abasigaddewo mu lwokaano luno Magoola yekka yewe enkyukakyuka. Magoola yekka yali ku saidi y'abantu.
Magola yeka yali kuliyo opposition. Kati mazima matuufu gali nti Magola wakanira wa obokera otya ku machana ogana abantu abadde bagamba imbu Magola siwankyukakyuka imbu Magola nakigwanyizi imbu ekyaleetera Magola okumusuula okubeera nga akakiiko k'ebyokulonda kamusa wansi bwali bunnanfuusi. Ebyo byonna nga biri mu quotation imbu kubanga bwokera ku makya oli bamudenominatinze leero enkya n'otuuza press conference n'okakasa abantu nti gwe ekibiina kikwendoosinze okubeera nga gwe olina okuyimirira obridging egaapu eyo esigadde. Era n'otutegeeza nti ne Walukaga ali ku drip bikoze biti ali ku chupa. Walukaga is bedridden n'olwekyo tasodde kubeera wano naye ali mabega wange. Pate yonna evaayo n'egamba nti ebyo tetubimanyi era Magola nedda. Ffe tukyali mabega wa Walukaga era tugenda mu kooti. Kati olwaleero tuli mu kooti. Era nga ne omwogezi w'ekibiina Jorose Nyonyi Besekezi yavuddeyo n'ategeeza bulungi nti ebyo ebya Magola mwe mubimanyi ffe tetubimanyi. Era nga nze omwogezi w'ekibiina sirina kye naabagambyeko yadde. Wuliriza. Mwami Magola katambula nnyo ku social media bagamba nti batudde ne mukkaanya nti obuwagizi mwami Walukaga nakkiriza okumuwagira. NUP amaaso ekyagatadde kwani mu mbeera gye tulimu nga twolekera nga n'ebya Walukaga bikyayinda. Kirungi wabadde onyanjula wampisa omwogezi wa National Unity Platform. So ekibiina bendera kyajuwa Mathias Walukaga. Yes, waliwo abaamuwaabira era nga bali mu lwokaano naye niye boolyawo kye baagala okufuna tebajja kifuna. Kaakati ffe ng'ekibiina ne munnaffe ensonga zigenda mu kkooti kubanga akakiiko bye kaasazeewo si bituufu. Tewali ku mulala aliko ddusu lya kibiina. Toganziremu bye nkubulidde. Tewali omulala aliko ddusu lya kibiina. Ekibiina flaga kyajuwa Mathias Walukaga. Akakiiko kaamugye mu lwokaano twajulidde mu High Court kubanga ebyasaliddwawo akakiiko ebyokulonda tukkiriziganya nabyo. So mu buli ngeri yonna Walukaga akyali mu lwokaano kubanga tulinze kkooti kyesalawo. Jorison Nyonyi Besekezi nga ye mwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform avuddeyo ategeezezza nti bone guno gwaka bakyayimiridde mabega wa Mathias Mulumba Walukaga era ekibiina gwe kyawa tiketi yakyo kikiikirira mu Busiro East. Kaakati gwe Magola oba gwovaawo okuyimirira gy'ogambe nti nze ekibiina kindoosinze era kiwadde nze okubeera nga nkikiikirira ku kifo ky'omubaka owa Busiro East era twamanya nti Walukaga. Meaning that before saying Segona is behind this, Magola, you might be another factor behind this. Lwaki ojaganya nnyo nga bakubikidde mulirwanaawo nti akasajja afudde bambi yebale kufa mbw'ate abadde azirise nti singa afiira ddala ekitegeeza kulumba olubadde lumutta olulinako akakwate oba olumanyiiko. Anyway, ndowooza kekadde buli omu okuba nga ayimirira mu position ye n'okuba nga waliwo abamu nga basiikinga relevance. I think kankuwa ebigambo bya Magola ono omuwulirize. We didn't talk about him going to court. We talked about him being denominated. What I agreed with him that is going to back me, is going to stand with me as we look for the votes. So that's the position I have now. But if there is something else that he has gone to court, then I'll address it when I'm formally informed about it. Honorable, I understand you were supposed to be here in this press conference. What's the problem? Mr. Walukaga was supposed to be here with me in this press conference. It wasn't even supposed to be here. It was supposed to be in Chengera. But I was informed very early in the morning that he got some health issues. He's bedridden and I think maybe he's admitted somewhere. That's what he told me, but he encouraged me to go ahead with this press conference. In other words, he's backing you? Yeah, he's backing me. He's with me. And we are working out something so that we can move together.
naye omusajja ono Magola agambye mbwa Walukaga alina kuba wano nange naye olw'okuba ayinamu embeera etali nnungi mugonvugonvu muko so kyatasobodde kuba wano naye byonna yenze kale. Mukulu Kenneth Paul atugamba ki ku nsonga eringa eno bweti? Ebbaluwa Electoral Commission gyawandise njagala okole observations zino wammanga. Bulijjo bwe tuwaaba emisango mu Electoral Commission egamba nti kaninde evidence ne complaint ku luno teyakoze eki teyabirinze era mune mubaluwa mwekiri baluwa Electoral Commission ekulaga nti ninze complaint ne evidence ne ku kinalabyeko ndowooza ebitongole byasuseyo birina okukola ki obirina okukoma. One, bw'aba nga chairman wa Electoral Commission omanyi muyinza ogenda nga mugenze kubba mu nyumba y'omuntu naye gwe mugenze naye okubba ogenda okulaba ate akutta akaana ak'emyaka 6 yadde muli babbi ne mutuke ne mugamba nti okoze kiki nga kiri kibi okusinga ku okitegera ate sente tuzikoze eki tuzibbye zatutokola ki okubba kati kikwasiza akaana k'emyaka 6 kiki chairman wa Electoral Commission njagala gwe wano tuli mu analysis chairman wa Electoral Commission alinga abantu bali abagenda okubba ne bagamba nti actually ne sente tuzikoze eki tuzibbye ne kati kikwasiza akaana kato ekyo tekyabadde muki mu plan kubanga otulabise kati kankubuulire nze nakolako ku misango gy'ababbi ababbi nabo balina bye bakkiririzaamu ababbi abamu simanyi oba bonna bwe bati ababbi bakkiriza nti bwobba ssente notta omusirikale emirundi egisinga bakwata olwekyo weewala okukola ki okutta omusirikale oba omuntu gwe bba ssente zokola ki genda kati bwe tugenda okureidinga okubba Jovan sente tuzibye tuzitutte ate tuba tufuluma n'okubba omusirikale essasi n'akola ki tugenda kutuuka eyo tuyombe ate kikusiza omusirikale kiki ate nga sente tuzikoze eki tuzitutte okitegeera n'olwekyo yembeera eriwo wakati webbaluwa eyo nga bwe wagirabye nti of course Electoral Commission ku magye nga bw'ogalaba ne poliisi nga bw'ogiraba senga bannayuganda tebagiyambeko tesobola kulangirira mazima Electoral Commission ate kisoboka lwaki ku magye nga bw'ogalaba olaba balwanira mu kalulu kubanga abaganda bagamba nti embwa bw'olaba ng'egoba ow'eddiba ow'ekiwempe bw'eddiba onaasala olaba bakuba bukubi because you don't have police kati tokyalina police eri non-partisan. Nze njogedde nasanze mu Kiibi ng'agyeko akafa bwe njogera mu Kiibi njagala ogoberere nasanze mu Kiibi kulala Nakawa ng'agyeko erinnya lye ne mugamba mu Kiibi lwaki ate erinnya oligyeko tekako erinnya lyo abantu bakutegedde naga gwe tontegedde oyagala ki kwegenda n'okugenda gwe okitegeera naye awo wennyini we twabadde owa poliisi yalinnye ku mmotoka olw'ebikolwa abantu bano bye bakola ab'ebyokwerinda okutuuka ku ssaawa erityo kati nno kireetedde abamu okugamba nti akakiiko k'ebyokulonda kati nako katandise okumuvaamu era lwe lugero ng'olwo musajja mukulu Kenneth Paul bw'abadde akunnyonnyola. Baana ba taata njagala bbanga mbata naye ate siyinza bbata nga sibawadde ssennyonyoono wano. Akakiiko k'ebyokulonda etteeka likagamba nti oli bw'aleeta certificate ye eya senior 6 oli bw'aleeta certificate of equivalence ng'eya Honorable Mathias Walukaga gye yaleeta okuggyako bwe kiba nti eno njingirire bwe basinjingirire kati gwe toyinza kutandika kulondoola nti
ewebuka tewebuka ate baluwa eva mu kitongole kubanga ekitongole ekivunanyizibwa ku nsonga ez'ebyenjigiriza teka National Council for Higher Education si Electoral Commission kiringa kooti bw'ebeera mula ku nsonga ez'ebyobulamu anti kakati omuntu ono alina obulwadde bwe buti omulala agamba nedda tabulina bwe bityo kakati eddwaliro ery'abakugu bwe liwandiika ebbaluwa liga nti omuntu ono ffe twamukebedde era alina obulwadde bwe buti kati kooti eba erina kutambulira ku bujulizi obwo obw'abantu obw'ekitongole kitegeera ensonga ezo kuba omulamuzi yasoma amateeka kalingaze ni munnamateeka waawo nga bannamateeka tuwolereza abadokita netuwolereza abaenjiniya n'obisomaasomamu n'akakiiko k'ebikonda kalina bannamateeka anti kiŋŋamba batuula okwogera ku nsonga anti naye si be bakugu mu byenjigiriza ekitongole kiri kimu mu ggwanga ekivunaanyizibwa ku nsonga ezo kyeki National Council for Higher Education kakati Electoral Commission yegamba nti ekiwandiiko kino ekya National Council for Higher Education kyaggwako omukulu ono bamunominating okumusunsula nga 23 ekiwandiiko kyali kyaggwako naye ate etteeka ligamba ekiwandiiko kiggwako ng'oli takikozesezza kweyongerayo emyaka 2 kasa giggwa ng'omuntu ono teyeeyongeddeeyo ate by the way ekyo kiri mu kukikozesa katukambe okufuna ekifo mu university tekitegeeza nti ekiwandiiko kino kiri invalid kati tekikyalina makulu kiba kitegeeza nti bw'oba ogenda kwewandiisa okola diploma oba okola degree emyaka 2 kasa giggwako oba olina okufuna ekirala kino kiweddeko naye bw'okikozesa ng'emyaka 2 teginaggwako tewali buzibu naye kati ne bwe kyalibadde nti abadde tannayingira university ate gyali amaliza degree omwaka gwe tugenda okuyingira 2026 ekiwandiiko kino kiri valid kubanga kiva eri National Council for Higher Education era ng'akakiiko bwe kagambye nti oba lwashande bye yasoma byali jasi byakubuukabuuka kuba mundu naki wuliriza kino ebigambo ebyo mubiwulidde lwaki mwagala mba nnyonnyola ebisingaawo Ssennyonyi abyogedde mu lulimi Luganda yenze Deni BTN Media Beyond the Newsroom kwe mukozi kwoli tusinkane nga guludde nakkiriza mbaagaliza bimunjagaliza Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.